Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebyokulonda nga bwe byaggwa tusaba wabeewo obutebenkevu obwannamaddala abwakwatibwa olw'obusongasonga obw'ebyobufuzi bateebwe kyova olaba tebasobola na kuleeta babate. Breaking news. Katikkiro wa Buganda akakasizza n'agamba nti bonna abakwatibwa ku nsonga y'ebyobufuzi y'ensonga basooke bateebwe mu mawulire ge tulinawo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Atabadde musanyufu nnyo olwaliro azze mukambwe Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti yessaawa nti n'etteeka Sovereignty Bill ababaka baligobere ddala. Katikkiro asimbye kuuli n'agamba nti Buganda twawaayo omuko gwa pages 6 era zino zaali ziraga obukyamu ate n'ebikyamu n'ebibi ebiri mu tteeka lino oba n'ebitali ebitamatiza era bigenda okuzingama enteekateeka za Buganda asinga etteeka lino linayita. Katikkiro ayongeddeko n'agamba nti bena bimuli kubanga mukola mutunulire nnyo abantu abaabalonda amanya bamperanzi atubira wano yeno giraikinge etambule bangi nnyo tebajja bitegeera naye nkusobola ogiraikinga ate ejja kutuuka kwabo bayinza n'okubanyonnyola ate gwe kimu kigenda biri mu lulimi Oluganda n'Oluzungu for those ababa tebategedde bunnyonnyo kakati njagala ombulire sitandiyo akulino etteeka wobanga toli mu Uganda toli mu Nansi okusinziira ku tteeka lino ate woweereza ssente zijja kwetagisa minisita oku-approvinga oyo omuntu gwe wadde ssente ekintu ekinakoza ennyo bwe biti bwe biri labamu. Edi Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta abwakwatibwa olw'obusongasonga obw'ebyobufuzi bateebwe kyova olaba tebasobola na kuleeta babate. Kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliiyo. Edi Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta kakati sweta nandibadde kiki bannaffe. Edi Mutwe yabbe sweta awere nemba n'emisango bamukuddemu amannyo bakoze batya lwaki tebamuta okulonda kwaggwa. Stand ya Sovereignty Bill ekute wansi ne waggulu nga olunaku olw'enkya olwokubiri ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokutaano etteeka lino ligenda kudda mu Parliament omulundi ogwokubiri likubaganyizibweko ebibuuzo. Bannayuganda entities eziwera 51 ezeebuuzibwako obukiiko bwa Parliament ku tteeka lino at least entities ziri 51 zaabigaanako entities 53 kitegeeza nti akube wayi ebiwera 53 ebiri ebiwaya 51 byagamba nti etteeka lino binnyo era lisaana lirina kukubaganyizibwa ku birowoozo. Katikkiro wa Buganda atabadde na bigambo by'omu akakasizza n'agamba nti nga Buganda ffe twalaga sitandi yaffe era n'ajoyingira ababaka babigobere ddala. Miriam Matembe naye njagalamu kwa mbufu emu ono naye ng'avuddeyo n'agamba nti etteeka lino singa linaayita binnyo eggwanga berigenda okukosa eggwanga singa linaayita n'ajoyingira n'agamba Manager Bank of Uganda y'omu kubakulira ebyensimbi in fact ye topest eri waggulu ddala yagamba nti etteeka lino ligenda kukosa bulungi nnyo eggwanga singa linaayita lwaki ate mulisigala nga mulituwa. Honorable Betty Nambooze ejjo yabaddeyo ekikonde gye kyabadde naye njagala kubanga mukuwa wabula nkujjukiza subscribinga amanya bamperanzi atubira wano yeno giraikinge etambule baagala ebyo byonna n'olwekyo kuba okwagala ebyo mwagala kuyiwa eggwanga lyaffe ngumwe babasasula akasente musigale nga mukola. Nze Miriam Matembe nga ndi wano President oyo yangoba mwenjogera n'abagenzi mwe abampuliriza wano ku president nayimirira for integrity niye mugamba tojja kukyusa constitution yaffe nojjako term limit tojja kugijjako. Nze minisita wo for ethics and integrity njagala kubuulira nti okubiyingiramu is an ethical and corruption. President Museveni nantunula n'agamba va wano nenvaawo naye kati siriwo emyaka 20 nkyaliwo sagenda na kapension sagenda na kantu konna kubanga nze Katonda yakola ki ye mukulu yatulabirira. Members of Parliament please mulabire ku nze
ate nze nali sifuna na sente nyingi, nali simanyi miliyoni 7 meka okwezi kwonna tebangulira motoka, tebakola ki, mwe babawa amamotoka, babawa bikinze tebabimpa, naye kubanga nyimirire ku lw'amazima ne Katonda wange nkyaliwo ndi mulamu, nze njagala kuba kamfatinga. Put Uganda mujite ku makati y'omutima gwammwe n'abana Uganda, mulwoke muyimirire ku bituufu. Etteeka lino nze njagala kukuba omulanga eri my daughter, muyita muwala wange, nange nga Museveni bw'abayita bazzukulu, nange ndi nayo bawala bange. Njagala kubulira muwala wange Anite, njagala kubulira mutabani wange Tayebwa. Enkya bwe mutuula etteeka mulukwate mu withdrawing mulikasikire ba minisita balitwala, kubanga ba minisita alese ne atone jendo be balina oku withdrawing, naye bwe banga tebali withdrawing nga tebalijeyo, mwe muri bakasikire balitwale mumale bulungi 11th parliament. Bwa Uganda sovereignty bill biri eyo bagala kulireeta. Obwakabaka bwa Buganda twawaddeyo ekiwandiiko kya mikono 6 eri ssaabawolereza wa gavumenti n'ensonga 9 kyabagiddwa ssaabawolereza w'ekitiibwa Bwanika, era yayogedde eri ab'amawulire ku bbaga eryo. Ebbaga eryo bwe liyisibwanga bwe liri lijja kulemesa enteekateeka z'obwakabaka ng'oluwalo, sente zisimisa amazzi eziva ebweru, abavujjiriza okuva mu bitongole ebyenjawulo, era liyinza n'okutulemesa okwogera ku ebyo gavumenti byebeerese policy. Gavumenti ereeta enteekateeka nnyingi, so bw'omala gawogera nga tufunye balukusa oba biki bakusiba bakola batya. Ate twawulidde ne bannabyansimbi aba banka enkulu, gavana yennyini nga batulabula nti singa sente eziyingira mu Uganda zisibwako obukwakkulizo kiyinza okuyenjebula siringi, olwo ate ebyamaguzi ne birinnya ebbeeyi, ekintu ekiyinza okuviirako ebyenfuna by'eggwanga okudobonkana, inflation mu Lungereza, n'ebirala bingi. Emirimu gyonna kabaka gyakola, kabaka alina okufuna olukusa wano wali. Ekirungi President Museveni yawandiise ebbaluwa nga yeesammula ebirumira ebiri mu bbago. Ebbaluwa mwagirabye? Kansuubire nti banaasangula, simanyi na kumanya mugaso gwa tteeka lino, kubanga amateeka mangi agaliwo gavumenti mweyinza okuyita okulondoola ababa abayingiza muno ensimbi eziyinza okutabangula eggwanga. Amateeka weegali. Kakati lino bya bulabe fe obwaffe twagukoze. Kansuubire nti ababaka ba parliament etteeka banaalivaako oba banaalijjamu byonna ebyo ebirumira. Waliwo n'ensonga y'ebyokulonda. If we don't use this opportunity of the sovereignty bill, if we don't use it, this opportunity to redefine who we are as a parliament, we are going to be recorded unfortunately as the worst parliament since independence. Every opportunity we have had to assert ourselves as a parliament, we have wasted it. Increasingly, we have given ourselves away into the executive. The executive has eaten deep into parliament in the last 5 years than ever before, and it is so unfortunate. This is what most probably the speaker called, referred to as walloping the opposition. As she wallops the opposition, we have given away the independence of parliament, and together with it, our powers to check the executive, to come up with good laws, and to be able to throw out bad legislation. So many bad things, policies have been introduced around this time. I've never seen a parliament. I've been here for 16 years. I was briefly in the 8th parliament, I was in the 9th parliament, I was in the 10th parliament, and now I've been in the 11th parliament.
But never before have I seen a parliament that has completely forgotten that we are a different arm of government, that we are not part of the executive. And, to appear to be against the positions of the executive in this parliament, the 11th parliament, is to be considered like, you are looked at as an enemy of even the house itself. The more you try to raise issues that to assert ourselves as another arm, a separate arm of government from the executive. Today you cannot draw the line between the executive and parliament. Even when we went into the campaigns, you saw our speaker campaigning vigorously for a candidate. That would never happen before. A speaker attending caucus meetings, a speaker referring to a president, like he said, I want to thank the president for allowing me to give honorable numbers the money for treatment. You see that for everything to be done in the parliament, we first seek the approval of the president. President Museveni ako sovereignty bill yavaayo wiiki ewedde ebigambo bikambi kooti ng'ayogera bw'ati yagamba nti sovereignty bill is intended to safeguard Uganda's independence in policy decision making. Mwami Museveni agamba nti ekigendererwa kya bill eneya sovereignty yakugadinga eggwanga erya Uganda era okuliwa obwebange n'obwetengereze mu okukola decisions ez'enjawulo. N'agamba nti notices nti waliwo noise nnyingi nnyo eri ku sovereignty bill eno naye simanyi noise eyo eri about what. Agamba nti eyo gye nawa cabinet teyali yeebaleekaanya oba waliwo endala. He asked n'abuuza nti dismissing claims that the law would block foreign direct investments. Museveni byonna n'abigamba. N'agamba nti child donations or money sent by Ugandans abroad. Museveni emphasized that such restrictions were never part of the proposal. That is not the bill I initiated. Yabyegaana n'agamba nti oba n'obwairo obuli mu bbanga buleekaanya bannayuganda obuli mu bbanga buba ku bisakerere mu bigambo bya Mwami Museveni. Agamba nti si eyo bill gye nawa cabinet ekyegwezibwa eyo ani agitembeya. Kiri wakiwanuka Anthony General omukulu Katikkiro amugambye nti ssebo singa onaaleeta eri etteeka oba oleese akatyabaga mu ggwanga mu bintu ebyenjawulo okusingira ddala akajja kukosa ebyenfuna. President Museveni yagamba nti ebyo si bye nabawa mugende mukolemu debate. Abantu ne basiganga bagamba biiru tebanga ye. Allahu akbar. Kale awo tuli olunaku olwaleero. Aliwuliriza eddala tugerere eddala banabawuliriza bulungi kubanga nsonga Papa Francis olw'eddala tusobole okugenda mu maaso n'ekibiina ekimu okutama naffe tuwuliziganyizza mu mbeera zonna tetusobola kutambula bulungi. Katikkiro Charles Peter Mayiga mukuleetedde Honorable Betty Nambooze Bakireke ate kw'ossa Media Matembe. Outwith is increasing. And these human beings, no wonder the Bible says that their ears are closed, their eyes can't see. Those are the type of leaders. Because that's the type of leaders. If they could not listen to Ugandans, it means their ears are what? Closed, and their eyes are closed. And we shall continue to try to open those eyes and ears for you to listen to us. Point number 2. For me, the speed at which this bill is run with to pass as a matter of life and death should open our eyes, we Ugandans. Because anything that is to be done as a matter of life and death, know that behind it there is more danger than the thing itself. And there is greed, and there is personal interest rather than the interest of Ugandans. For me, I have asked this question, and I want all Ugandans to join me and ask, what is it that has threatened Uganda with such immediate destruction all of a sudden to call for enactment of a law which is more dangerous than protective to this nation? What is it, you people? You ask, let them tell us. Me, I thought when the president came out to talk, I thought he was going to tell us that danger that we are facing so that we join and embrace
protect ourselves from that danger. But instead, you know what he said? And if I'm allowed, anyway, me, you have given all the details me, I can say my mind. I was not shocked anyway when I saw his statement. Because for the last 40 years, I have seen our president as a leader. Anybody can prove me wrong if you had ever had him accept personal responsibility as a leader. Eteka okulagira government ye leader of government business nalijjayo erisulibwa mu kasero baliganye ate siri eryoka erisoose alina obuvunaanyizibwa obwo erina obuyinza obwo okukikola kubanga kimuswaza ne bw'olaba nga akalambidde naye agamba nti nze nabagambye bana abaweereza ssente nga bavujjirira groups zataayogeddeko naye ffe tuba tumanyi awali egundi omugenge tebafunyizaawo ki ngalo ffe tuba tumanyi omutima gwayogereramu ebintu yensonga lwaki tugamba Ssekanyolya gwe muwanvu tubuulire ebyekibuga mukkirize nti tuli Bassekanyolya abasobola okumutunula ne mu bwongo okutegeera gy'ayagala okukukusiza ekintu kye asobola okugjamu abalala ng'alabye olutalo olugazi naye n'afunza nga kyayagala kwe kugjawo olukontana lw'ebirowoozo ye bw'anaalaba nga yeekubye mu mutima n'agamba kino kifu tumanyi asobola kireetera awalala naye kino bannayuganda baakiganye tekijja kukola okolo nga bagamba nti ani oyo eyaweereza egguliro eryo nti ye gundi osibibwa emyaka 2 oba okuwa obuwumbi 2 mu fayini oba byombi nammwe kibakwatako n'olwekyo twagala okubeebasa kubanga muvuddeyo mwolese akabiga ke tusobola okubeeramu olw'etteeka lino era mujja kubeera balwanyi nnyo ne we tunaabeera nga tugenze mu nnwana endala eyinza okwetaagisa singa babonaaba bakozeseza force nga bonna mawulire ojja kubeera nga ne story z'okuba naddala nga tezigenda kubeera nga zivvuunulwa nga economic sabotage nga ggwe kubanga naawe olina abagoberezi olina abantu bo olina abayimiriddewo ku lulwo bw'ofuna omusaala n'obaweerezaako bakadde bo n'obatwala n'obajjanjaba n'abaana bo n'obaweerera naye emyaka 2 ng'oli mu kkomera oba okuwaayo obuwumbi 2 simanyi gy'onoobujja n'olwekyo gwe kyakulabirako ekisookera ddala naye ate bwe kituuka ku political party ng'eno eyaffe oba ebibiina bya nakyewa nabyo bikola emirimu gyabyo olw'okuteekawo olukontana lw'ebirowoozo okusobozesa okulaba nti gavumenti ebeera nakyemalira era nga esobola okugula ebirowoozo ebisobola okutwala abantu mu maaso obulungi lubeera lukontana lwa birowoozo oluleetera abali mu gavumenti okukyusaamu olwo lwayagala okugootaanya okukotoggera okufutyanka okulinnyamu eggere era kyabulabe nnyo eri omuntu asookerwako